Badde ngenda kusoma muwala wange anteeke ku bantu abagenda okusomesa kubanga nze gwe mulaba wano mbonyeebonye n'abakyala bano nakagenda mu DNA emirundi 9 nga ntwala abaana okubakakasa nti oba baana bange DNA 9 ne zikola ki ne zinfuuwa ne bagamba omwana omulina mu bukyamu bannannyini mwana bwe bakusanga bagenda kuteekako empingo sijja kwerabira eyasembayo nze ebintu bye sseerabira mu bulamu ebeera nkoofiira enkoofiira sijjeerabira ebintu bibiri byesobola kwerabira nga nfuluma ekisenge kyange ebeera nkoofiira n'essimu yange naye be baŋŋamba nti taata omwana si wuwe gw'oleese so olwaleero akawungezi k'olwaleero buli lwe mulaba akasajja akambadde enkoofiira akatanyiririra alaba omanya nti waliwo ensonga enkutteko era kwe kujja nga bwe mukimanyi nti ndi mulwanizi wa ddembe mbeera nnyo emabega w'abanyigirizibwa mbeera nnyo emabega w'oyo ayagala okumubeererawo essaawa zino nyimiridde wano mu biti ekyobwa polomota eri abatesitesi b'ebivvulu nga wadde bali mu nteekateeka ezijjamu obwesige naye zikifaawo kasita mbeera ku kituufu nyimiridde wano olw'ensonga nti muwala wange kitone senga w'abaana ate polomota omusomo gwe gwayimiriziddwa omusomo buli muntu yenna gwabadde yeesunga okulaba Tavani Woods ekabuusu wali gwayimiriziddwa olw'ensonga nti ab'ekifo balina obutakkaanya ne nnannyini kyo gwe baalirizinga amemba munnaffe naye konsati eyo omusomo ogwo bagusitopinze ku ssaawa esembayo era kitone waali aŋŋambye taata bw'otambeererawo nga bampita yadde agenda kweteekamu omuguwa bino ebintu by'okuteekateeka ebivvulu mubimanyi oteekateeka ekivvulu ne bakisitopinga kisobola okukuleetera amabanja obulamu bwo bwonna ne butaddamu kutereera era essaawa zino kyekindeese okubagamba nti omusomo ogubadde ogw'okubaawo enkwata y'amaka kuba kakati ye mukyala atweninga ennaku zino olw'ebigambo bye bizimba byazagamba abantu era obufumbo bungi nnyo bwatereezezza ekindeese wano mu kamera ez'olwaleero kwe kubategeeza nti omusomo gwayongezeddwayo wiikendi eno tegugenda kubeerayo gugenda kubeera ku climax emakindye nga 13 Julayi lujja kuba lwakuna omusomo ogwo enkwata y'amaka ate gugenda kwongerwamu n'ebirungo bwe gugenda okubeerayo ebirungo bagenda kubirabako olwo olunaku kubanga bagenda okusomesa bagenda kweyongera obungi era nange abakyala bulijjo abakyala byonna bye muzze mu nkola ngenda kubyanjulako olwo era Katonda singa nnyamba ne wabeerawo Mama Fiina tugenda kwetwala akitegeera Mama Fiina mbadde nsaba omusomo guno ogubeeremu 13 Julayi omanyi Mukama takola nsobi ayinza okuba nga omusomo guno yagongezaayo olw'ensonga nga ate tugenda kubeera gw'amaanyi nnyo climax emakindi wali ewalule nanyini paka lasiti we tugenda okubeera era kwolwo mbadde ngenda kusoma muwala wange anteeke ku bantu abagenda okusomesa kubanga nze gwe mulaba wano mbonyeebonye n'abakyala bano nakagenda mu DNA emirundi 9 nga ntwala abaana okubakakasa nti oba baana bange DNA 8 ne zikola ki ne zinfuuwa ne bagamba omwana omulina mu bukyamu bannannyini mwana bwe bakusanga bagenda kuteekako empingo sijja kwerabira eyasembayo nze ebintu bye sseerabira mu bulamu ebeera nkoofiira enkoofiira sijjeerabira ebintu bibiri byesobola kwerabira nga nfuluma ekisenge kyange ebeera nkoofiira n'essimu yange naye be baŋŋamba nti taata omwana si wuwe gw'oleese nempungamu kuba omwana wange nali mwagala nnyo kyenva mbabuuza bana enkoofiira yange eriwo kyova baŋŋamba taata kweri ekitegeeza nti nali nkoze eki nga nvuddeko ebizibu byenfunidde mu bakyala kwolwo ŋŋenda kwogera ku bintu bibiri ŋŋenda kwogera lwaki olina okutwala omwana mu DNA kuba bano abakyala bambi ebintu oluusi bibatabukako
ekyokubiri ngenda kwogera ku ba house girl bano abakyala batukumira abantu baffe awaka abakyala abo bansonga nnyo abakuumi abo abakuuma nze ekigambo house girl saagala kibayita kubanga bakola nnyo okukuuma obufumbo kuba omukyala watabeera oluusi yeekonya akagere house girl abeerawo ebiseera ebisinga era kololwe ngina okubagamba nti abasajja 8 ku 10 baagala abakozi bawaka naye eyo sijja kugendayo nga nnaku z'omwezi nga 13 ogw'omusanvu enkwata y'amaka ekulembeddwamu Kitone ne banne ekintu kino nze ngenda okukisoosowaza ate kibeere ky'amaanyi lujja kuba lwakuna kwata akatebeko ku lwokuna ssaawa 12 abayimbi bagenda kubeerawo tugenda kufuna ensomesa empya ey'omulembe guno lwaki siva ku TV Kitone abeeko kyayogera amazima ebigambo byo nyina bitono olw'okubanga nti esimu baginkubidde leeti ate nga bulijjo bo obutakkanya babadde babumanyi nga bo naye nga ate nze bakanya kuŋŋamba nti langa tewali buzibu so ejja kukola ki ejja kubeerayo mpaka bwennyini simanyi balooya simanyi ab'amakooti nze sibitegeera bulungi bwe bankubidde nti nnyabo tukutegeeza so tojja kusobola kukola ki kugenda mu maaso nasoose nenzirikamu awo saate sekendi olw'okuba nti manaja nga ataddemu ssente nnyingi nnyo bambi bwe nazza engulu neŋŋamba naye pulezidenti waffe ye taata kamukubire mutegeeza embeera ekoze eki yayimukiddemu n'akubira abantu abo bonna amasimu saalake bannannyini ekifo bonna ne bamukakasa nti ekifo kiri mu kooti so tejja sobola kukola ki kubaayo n'ayimukiramu annyambe kubanga nze mbadde sikyalina ssente endala ze nsobola kuteekamu omusomo gukole ki kugende mu maaso ng'ate waliwo abantu abagula tiketi zaabwe kati ng'ate waliwo abatubanji olwedde ffe naŋŋamba tofaayo ngenda guteeka ku climax ndabe nga nkujja mu mabanja ago g'olimu kati bwe bali bakusalizaako endongo ne bagisazaamu ono bya bulijjo bakisazaamu nga tebakufuddeeko gwe yategese naye olw'okuba nti tuli bakyala bakulu ate tumanyi n'abaguze tiketsi kyebabadde bajjamu bakyagala tukakasa nti ennaku z'omwezi 13 bagenda kukomawo climax ate banyumirwe bulungi nnyo baveewo nga bayiza kati gwenga owagira nnyo abakyala ate oli awagira nnyo abaami nze ndi w'abakyala nnyo era abakyala bangi nnyo bennyambye okuva mu bufumbo babanyigiriza nnyo ebyo ebyokubanyigiriza okubanyigira eyo munda bangi bambi bagenze bategeera ne bavayo ku lwange Nalongo ni w'abasajja nnyo naye era ayambako ku bakyala abamu abawa bangi naye nze ndi w'abakyala nnyo katwambalaganeko olwo tujja kwambalaganako olwo kuba nze ndi timu bakyala ate ye timu basajja era abasajja olaba nga bamwagala okufa banna anomanyi abasajja baganya babawolereza mu bintu byabwe naye kakati osomesa otya abantu okubeera mu bufumbo nga gwekenyini obufumbo bwakulema n'obuvaamu nga navaayo ddi ate gy'oli ogenda otemako ebigambo naye olwegenda okutemako ebigambo ojja kutya